Ebizibu tebimanya nnyumba mbi, ne Kadaama ono Emagombe asimbeyo kitooke. Kadaama gw'olaba oyo boosi we yamuwadde abaana abatwale bawuge, ndowooza abatwaleko ku paaka waliyo swimming pool bawuge, naye n'amugamba abaana abo tebageza ne bazannyira mu swimming pool eyo ne bagenda ewala oba ne bagenda mu mazzi. Ng'akwata abaana abatwala, batuuse ku paaka, basanze paaka nzigale gye balina okuwugira. Omusajja akolawo n'asooka bagamba balindeko. Omwana Kadaama babadde ali nabo, omwana amuvuddeko nga Kadaama tamanyi, n'agenda n'agwa mu mazzi. Bw'agudde mu mazzi omwana ate agudde wala n'abbira. Kadaama n'apapala awo n'agenda ataase omwana oyo. Mu kutuukayo Kadaama olugudde naye mu mazzi ga swimming pool ebadde mpanvu, Kadaama naye n'abbira n'atandika okumira. Eky'omukisa omulungi era ekiyambye nti Kadaama abaana wabadde swimming pool wabaddewo abazimbi ababadde bazimba. Baddusa embiro ne bajjayo Kadaama ono mu mazzi ne bamunnyulula, ne bannyulula n'omwana w'omuwala bw'abadde abbidde. Kadaama avuddeyo mulamu, eky'omukisa omulungi, nga n'omwana mulamu nga abaali tannafa naye ng'amize, era omwana addusiddwa mu ddwaliro. Kadaama ekimukaabya nti Emagombe asimbeyo kitooke. Emagombe asimbeyo kitooke kubanga omanyi kye bayita okufa amazzi. Amazzi kye kimu ku kintu ekiyinza okukutta mu ngeri ey'entiisa, ofa owulira. Kati abadde afiiridde mu mazzi mu swimming pool naye ng'omwana y'abadde amusse. Kadaama agamba abaana bano balina emputtu, tebawulira. Ne waabagamba ki tebawulira, tebamuwuliriza, bakola bye baagala. Njagala nsobe nkutuuseeko vidiyo eno naawe ogyewuliruka. Kadaama alunyumya engeri gy'awonye okufa n'omwana w'omuwala bo wagudde mu swimming pool. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Mikwano mugyebaleko, sikolangako vidiyo nga njogera naye ekintuuseeko bannange, omukazi angambye twala abaana bawuge. Tutuuse nga tebannaggulawo, omusajja n'agamba nemulindeeko eddakiika mmeka? 4. Aggulawo n'atuuka. N'agamba temugenda, abaana tebagenda mu mazzi, abaana tebampuliriza yadde nga bwe mumanyi abaana. Omwana agenze mu mazzi, agenda eri ewala n'abuliramu. Kati nze okugenda okumuggyayo, nange simanyi kuwuga, nguddemu bugwi. Okuwuga sikumanyi, nguddemu bugwi. Nga sisobola kudda kungulu, bamikwano mbadde nfudde. Kinyamye wabaddewo abasajja abazimba ne bajja ne banzija mu mazzi n'omwana ne bamuggyamu. Bannange nsaba simanyi nakumanya kino kinsuseeko, simanyi kuwuga, omwana agudde mu mazzi abuliddemu, nange bwe ngenze nguddemu bugwi ne mpuliramu eri wansi. Bannange nneebaza Katonda nti ndi bulamu, naye mbadde sikisuubira. Kino Kadaama kye yawonye yasimattuse ebintu bibiri. Either abakuba nga tafudde yandittiddwa Omuwarabu singa omwana w'Omuwarabu alina ekyamutuuseeko. Omwana w'Omuwarabu abakuba nga yafunye obuzibu, Kadaama ye yandifudde kubanga balese bamuwadde orders ne bamugamba abaana bano tebakkiriza ne bakwata ekkubo ne bagenda mu bidiba by'amazzi. Lwakuba nti abaana balina emputtu, omusango si gwa Kadaama kubanga buli kaseera tagenda kubeerawo ng'asitudde baana bano. Alina okugenda n'akola emirimu, eno alina okulabirira abaana, eno alina okukola biki, byonna biri ku muntu omu. Kati nga womanyi abaana bakutte ekkubo bo ne beetwala mu mazzi, okitegeera, omu n'agwamu n'abuliramu ate ng'agudde wala. Mukazi wattu n'ava eri agenda ataase omwana wa boosi kubanga omwana gwe mulimu. Kadaama bw'obeera ewaka omwana gwe mulimu kubanga Abawarabu abasinga obungi tebamanyi kulabirira baana, so baleeta baneeno bakadaama okuba nti balabirira abaana bano. Era Abawarabu abamu tebasula na baana. Kadaama mu kwagala okutaasa omwana, laba naye bw'agwa mu mazzi n'atandika okumira n'abuliramu. Abazimbi ababadde okumpi bwe balabye ng'ababiri bano bagudde mu mazzi ne bajja ne babannyululamu, omwana ne bamuggyamu ne Kadaama ne bamuggyamu. So Emagombe yasimbeyo kitooke ate amazzi mugamanyi tegalwa.
mu ddakiika nga 10 oba ogenze oba tofunye buyambi bumala oba ogenze. Kati Kadaama ekikangabwa kyalina ekyokufa amazzi naye nga ekimussa mputtu ya mwana wa Muwarabu ye yabadde emussizza. Sinenya baana, omwana asigala mwana. Okitegeera omwana asigala oba wa Muwarabu oba wa Munnayuganda, omwana asigala mwana. Kuba ne wano e Uganda waliwo abaana b'abagagga ng'ewaka balina ekidiba ky'amazzi kiyite swimming pool, ng'omwana oyo tebamukkiriza genda mu mazzi, nga balina omukozi gwe baateekawo alina okulabirira omwana oyo obutagenda mu mazzi. Naye munnange Katonda nga bw'abireeta, omwana ne bamusanga yagudde mu swimming pool nga yafiiriddemu naye nga already omukozi ewaka waali. So omwana asigala mwana, oba wa Muwarabu oba si wa Muwarabu, omwana asigala mwana. Ategeera kitono, singa abadde muntu mukulu ogamba kale ekintu ekikulu n'okigamba naye nga tekiwulira, omwana asigala mwana. Omwana ekisooka aba n'emputtu, omwana aba n'egguma, aba tawulira. Ebiseera ebisinga abaana ne bamama baabwe tebabawuliriza, abaana bakola bye baagala, ye ekimusanyusa kyakola. So sijja kublaminga nnyo mwana, kuba omwana munnange yaye azannya by'ayagala. Omwana asobola n'okubuuka ku kalina n'agwa wansi ng'amanyi ali mu muzannyo naye nga agenda kufa. Okitegera ekintu ekyo. So ebyembi, Kadaama ono omwana ono aba kufa, Kadaama n'awona, era Kadaama yandittiddwa oba yandisibiddwa kubanga balese bamuwadde oda. Kati byonna byonna ebyo bwabigatta bimuyungula amaziga era bimukaabya amaziga. Aba kufa oba Kadaama ono aba kuwona ng'omwana afudde, era Kadaama yandittiddwa oba yandisibiddwa, oba bonna bandifudde. Kadaama yandifudde ng'ataasa omwana n'omwana n'afa nga bagezaako okumutaasa. So eky'omukisa omulungi eyasobodde okuba nti ate ataasibwa, ndowooza omwana alabika ali bulungi era ndowooza yatwaliddwa mu ddwaliro. Katwongere okuba nti ate tubasabira. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugoberera, mwebale kuba nti ate mugyekuumirako, abasubscribinga, abakomentinga, gattako n'abasharinga. Naawe atannaba kutweyungako, genda maaso n'okuba nti okona mu kapeesa ka subscribe, osobola okuba nti ate ofuna buli update, buli malwege ge mba nkuleetedde, buli video gye nteekayo nga gwe oba osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwena, stay blessed, peace and love.